Deno abatuuze b'e Wakimese ekisangibwa mu town council y'e Kyengera bagwamu ekyekango bwe balumbibwa abatemu b'Ebijambiya ne babatemaatema era bangi bali mu malwaliro bapooca na biwundu. Bayingiridde ddala mu nnyumba ne ssente ne batwala n'ebintu sikiriza okwera ssaawa musanvu ogw'ekiro basajja kwe kunyingirira genda okulaba bagudde oluggi. Embeera eno yawaliriza ab'ebyokwerinda okukola ekikwekweto mu kiro ekyakeeseza olunaku lw'eggulo kyokka ate bakkakkanye ku bantu ba bulijjo ne babaligita emiggo ssaako n'okubasaba ensimbi era nga bangi bakyali mu maziga. Wange ngenda mugamba kisente zonna bazitutte buli kimu bakyonoonya omwenge bagwonoonya buli kimu banaye mutusaasira. Da kunsaba ssente ogenda okugulawo seefu nga seefu bagimenye kubanga nze nsuubira bo bennyini bamenye seefu abakozi badde badduse dda bamenye seefu ne bayingira n'abawaitress bonna gye basula abakozi nabo ne babbamu ssente z'abaddemu. Bakubye amasasi amayitirivu mu bbanga batukubye emiggo okufaako obufi twayisiddwa bubi nnyo batuyisizza bubi akasawo kange k'essente ne bakanzijjako ne bakatwala. Ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu RDC Wakiso Justin Mbabazi, Meya w'e Kyengera Olukiiko, akulira poliisi mu Kampala n'emirirwano Stephen Tanui, omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala n'emirirwano tumwebaze Godfrey n'abalala baawubyeko olubulu ekigere mu Kyengera okwetegereza embeera. Tugenda kupepeta bano bappa abalumba abantu, tugenda kupepeta, tugenda kuteeka amaanyi mangi oba gye bali wano oba bawulira basuubire ekijja. Mu lukiiko olutudde ensanja olwetabiddwamu bassentebe b'ebyalo n'abakulembeze abalala baalumiriza abakuumaddembe okwekobaana n'abamenyi b'amateeka kubatulugunya. Abantu 10 okuva kuno n'ebi nga basibye otunooya bwe bakwata musa abamu bayiika musaayi eyo enkola y'entuufu kyokwata ne baleka ate kubba abantu nga bayingira ne mu seefu ne bazimenya. Abantu bwe bakubye nze nasinza oyisibwa bubi navuddemu omusaayi n'embeegayirira bannange nsaba genda mu ddwaliro omwana wange ali omu nsaba mutwale mu ddwaliro. Poliisi ne LC1 local councils zonna mu kitundu kyaffe ekya Kyengera tulina kuba nga tukolaganira wamu tusobole okubeera nga tulwanyisa abamenyi b'amateeka. Abantu baffe tubakulubirize okugula firimbi ayinza okuba teweza na liita y'amata. RDC Justin Mbabazi alabudde abakuumaddembe bonna abanaakwata mu bumenyi bw'amateeka nti baakuvunaanibwa. Tetugenda kukkiriza abantu ba bulijjo kwetta ku lw'ettaka ly'e Kyengera nga ffe security tutunda butunulizi. Mwesige Fred akulira ebikwekweto mu UPDF n'ab'ebyokwerinda abalala balaze obwennyamivu ku ngeri ab'ebyokwerinda gye bakuttemu abantu etali mu mateeka ne bawera okubafufuggaza. Ate abaabikoze bakama baabwe bonna tuli wano. Mbadde mbasaba obukiiko bwammwe mbukozese ku bintu bya enfuna ebyenyingiza ne bya security. Mwe mumanyi gye basula, mwe mumanyi gye bakolera. Meya wa Kyengera Town Council Olukiiko ettemu eryabadde walitadde ku muwendo gw'abantu ogweyongedde mu kitundu kino era ayagala ebyokwerinda binywezebwe. Bano si babijambiya nga bogamba bano nti bagundi balina ebigendererwa nti babalwanyisa ggwanga babalwanyisa gundi. No, bano babbi era njagala nsinzira wano nti abantu baffe baleme kwewanika mitima bano babbi aba bulijjo. Bano oluvudde eno boolekedde ku kyalo Wakimese ekyakoleddwako ettemu nga nayo batuuzizzaayo olukuŋŋaana lw'ab'ebyokwerinda era abasirikale abaatulugunyizza abantu balagidde bakwatibwe. Kajja juzi wiiki nga 2 mabegaawo batandise kubba n'okukuba abantu. Olw'ekyo tugenda kukola kuteekako amaanyi tubakwate baddeyo kitalya. Badde eno ku ground ne bakola amanyanga. They become problems. Mwe mututwala ne mutugamba nti no byakyapa mutita ne wa presidents of our areas. Naye tugezaako okukola emirimu gyaffe naye ba police officers ne batulinyirira. Base ab'ebyokwerinda bye bakoze tebyavudde ku mulamwa ne bakuba abantu ate ne babba nabo ate bafuuse babbi. Hasif Sekiwunga ne Shafik Galiwango BBS Tarifayina agesigika.